Butereevu oli ku 98.7 era nga tuli mu programu ya Fene Nganzi muwanguzi yeetawanika. Tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe era nga njagala kugamba ntya omusumba Joseph Setsaka owa Eden Miracle Center wamu n'omukyala we Sarah Setsaka n'essanyu lingi bakuyise okubaawo mu lukuŋŋaano lw'okusumulula lwe bayise 7th Annual Healing Deliverance Conference era nga lujja kutandika ennaku z'omwezi nga 21 mpaka nga 27 mwezi guno gwennyini ogwe10/2019 buli lunaku okuva Monday okutuuka Sunday ssaawa zijja kubeera 3 ez'okumakya paka ssaawa 2 awo ku kanisa ekatale Nalumunye mu Jomayi. Omutwe gw'olukuŋŋaana luno kuva essuula y'omwenda onyolusooka baleka abantu bange bagende bampeereze. Tosubwa abaweereza ba Mukama omuli Bishop Stephen Senfuma, Apostle Dr. Kimuli, Apostle Dr. Stephen Watinti, omusumba Sarah Sejjoba n'abakabakyaza. Musumba Joseph Setsaka agambye abalwadde abasibiddwa abakaaba abadaaga mu lukuŋŋaana luno mubaleete Mukama abasinkane. Tukyeyongera mu maaso n'omuwanguzi waffe muweereza wa Katonda muweereza wa Katonda mwami Benoni. Mwoyo omutukuvu alina amaanyi. Alina amaanyi. Nkulu Benoni wanje ma ntukomye walinga Katonda kusumulula embwa zifudde. Embwa bwe nayingira mu kusaba okwo n'okunsabiranga naye nga kye bansabira nkitegedde. Waliwo omuntu agamba nsabira njagala kufuna obufumbo naye tamanyi kiki ekyasiba obufumbo. Lwaki sigaggawala tamanyi kiki ekikuta obugagga. Kati nyina ekyanikwa kyembadde nkugambyeko ekyeri mu Isaaya na mu 2:9 agamba nti laba ebyasooka okubaawo bituuse ate n'ebijjambi babuulira nga tebinaba kubaawo. Twebaza Katonda omwoyo omutukuvu nti buli lw'osomesebwa Katonda akutwala mu nsi ey'omwoyo n'akubikkulira ekikuta obulamu bwo. Kisobola okuba nga kya mirembe mingi emabega omwoyo omutukuvu yabimanyi. Kisobola okuba nga kigenda kubaawo oluvannyuma lw'emyaka 2 mu maaso era omwoyo omutukuvu byonna akola ki abimanyi kubanga ganti ebyasooka abyogera ate n'ebijja batubuulira nga tebinaba kubaawo. So omwoyo omutukuvu n'ambikkulira kiki ekyali ku bulamu bwange n'ambikkulira embwa ezo zaafa nga bwe naziraba musumba nga zifudde emyaka mingi emyaka emirembe egy'enjawulo paka nindabamu n'eziri fresh naye nga nazo zaakafa. Yeebazibwa omwoyo omutukuvu nti yazirinda zimale okufa ambikkulire kyembadde nkola bulijjo. So ekyo bakiyita kusumululwa era ku bulamu bwange nafuna enjawulo mu bulamu bwange nga neewulira Mukama ndi wa ddembe nga maze okuloota ekirooto ekyo. Omanyi omuntu okuwulira nti ekintu ekikubadde tekikyaliwo oba endwadde ebadde ekuluma ogiwula tekyali mu mubiri kyekintu kiri ekyankwatanga omwoyo gwange ne gwambala okwaka ne gwambala omuliro nga bwe ngambye ninkankana nemmera olutiko kwegamba nyina ekyanyambalanga nga sinasumululwa. Naye yeebazibwe Mukama nti Mukama yansumulula mu kintu ekyo nimpulira nga ndi wa ddembe weewaawo ndi mu maanyi g'obuntu nkirabira dda nti ndi mu buntu naye luli kintu kirala ekyambangako kyabanga kirala awulidde. Nga bwe nkugambye n'otuuka okuleeta omukyala ng'oyo n'otuuka okumusonyiwa busonyi ng'adde yeekakasa naye n'otuuka okumusonyiwa busonyi awulidde kankusonyiwe naye nze nsule mu bulumi bwange. Edda ebintu ebyo twabiwuliranga mu Basomaali. Abasomaali abo ndowooza oba abantu abalina ebintu bo bibakozesanga oba nabo bintu biri ku bulamu bwabwe. Naye ekintu omuntu atamira vayagula omuntu atanywa njaga nti wanywedde enjaga naye ng'oli nnomo ddala nange nkyewuunya nga nze naye nga saali nnomo kubanga lwa nsonga bwe tulaba embwa ezo ezandiko ngamba nga totaddeeko eya tayimu yenna naye nga obusibe obukuliko bwe bukireese
so nga mukama bwasobola okusumulula mu kintu ekyo ekiba kikuliko Katonda bw'ati bwasobola okusumulula n'akugattako omwoyo gwe n'akusindika gy'olina okugenda oba gye yateesa kyawandikwa kinkwatako mu Zabbuli 3:3 agamba nti Katonda ajja okuteesa kw'amawanga adibya ebirowoozo by'abantu naye okuteesa kwa Mukama kwe kunywera ennaku zonna. Kati Sitaani ayinza okujja n'akwegattako n'akukozesa by'ayagala okole ye by'ayagala naye nga bitta kuteesa kwa Katonda. Naye yeebazibwe Mukama nti bw'amala okusumulula akuwa omwoyo we n'akutwala mu kuteesa kwa Katonda. Ekyo kyayagala okole, ekyo nkimanyi bulungi nnyo. Era abantu bangi bawuliriza twebaza Katonda lwa program bweti abantu bangi bawuliriza naye nga balina ebintu bayitamu ebyenjawulo. Naye yeebazibwe Mukama nze kennyini ayogera ndi bujulizi obw'ekyo kyenjogerako ate kyenjogera bwe kityo bwe kiri. Obulamu bwange bwakyuka ago ge mazima. Haleluya. Obulamu bwange bwakyuka. Mukulu Benon wanjima ebintu bino waliwo kye tuyita backfire. Bw'omala okusumululwa waliwo oluusi nekyagala okukomya wakiri kiringa omuntu bw'aba nga alokose ng'abadde aweereza Sitaani n'amuggyako obugagga bwe bwonna n'amuggyako obugagga bwe bwonna bw'aba tazze mu deliverance nakkuba ekibayita backfire bwe tekyazaako muliro nekigamba waakiri kankukwasaganye mu nsonga bweti ne bweti kyazza naddala nga maze okutereera najja nze kyala backfire nti ya mwoyo wabula kyandabikirako ddala ku bulamu bwange obw'omubiri. Bwe namala okusumululwa obusajja bwange ne butandika okuggwaawo. Kwegamba soogera bintu bya mwoyo njogera mu buliwo ddala nga bw'oyinza oga nti eriiso gye lirivaamu amaziga kati nange obusajja bwange ne butandika okuggwaawo okugenda nimbuuza kiki ekindiko ng'omuntu naye nga ndaba buggwaawo buggwerawo ddala naye nimanya nti luno lutalo nebaza Katonda nimanya nti waliwo ekiri ku bulamu bwange. So ngolo ayagala bw'oba ddala nga wakikubye kiri kati ng'ayagala kuwandiisa musanvu saaguwandiikako naye nabeeranga mu nnamba emu naye nga newankubadde nnamba emu weeri naye ng'obusajja bugenda mu buliwo mu sayizi sayizi netuukira ddala nebanga ey'omwana omuto nga kyajja nga buveera kweganga omuntu olwala noga nti ate kati endwadde ekuze si lunaku lumu si bbiri si sande emu si mwezi okitegeera nga kijja mbukendeera niŋŋampa bannange kiki ekiriwo kweganga nange nebinsobera ng'omuntu olwo maama ye omugambako waliwo ebintu wootuuka bamaama bano abamu naye abatalina kyako nagamba munaye saba n'omugamba munaye n'agamba naye ne mama naye n'agamba ekyamazima kyo kyoyogera kyekituufu nange kyendaba kinsobedde okitegeera naye namba emu yo nga mweri yo namba emu eri tegiranga naye nga omanyi Sitaani akola effujjo lyonna asobola okuyitira mu kintu bw'ajja nga ayambadde ekkanzu olulala ayinza okujja nga ayambadde sooti olulala n'ayitira wano bw'ati naye bw'oba tolaba asobola okunyaga naye najja nenkibikkulirwa ekyamazima nemmanya nti ono Sitaani yennyini yalumbye omwoyo gwange akimanya ate twebaza Katonda nti bw'omala okumanya ne wajja nga yeefudde atya ekyokukola ekyo kibaawo era nebaza Katonda olw'okuyigirizibwa olutalo. Abantu bangi bali eyo babaloga abantu bangi bali eyo baliko obusibo oluusi waliwo ebibagoberere bibatuusaako obusibo obw'enjawulo oba obulumi obw'enjawulo naye nga tamanyi kyakukola wabula yaga abasinga nsabira musumba naye waliwo ekisukka ku nsabiraako nga kyagala gwe weeyingirire mu ddwaniro weekwatiremu waliwo n'ebintu ebimu nga ddala gwe olina obyekwatira musumba ate ekinsanyusa nti ng'omaze okwekwatiramu
okwekwatiramu ekintu ekyo bw'okikuba kikomawo ekyawandiikibwa kiri kituukirire dayimoni bw'eva mu muntu egenda naye ebeera ekomawo ng'erengera gye yava kati abantu bangi bali eyo oyagala gaggawolo oyagala kufumbira oyagala kukola ki naye dayimoni eyo musumba gyagikuba kubanga ye aliko amafuta egende naye kasita ekomawo nesanga nga tomanyi kyakukola ennyumba nga nkalu ereeta emirala mmeka emirala 7 bw'ati bwe yagamba kakati ddala gwe yali alemeddwa ogumu bakuyamba buyambi ogusabe kugende kati 7 onaagikolako ki naye ne twebaza Katonda nti bwe tusomesebwa ekintu ne kikuvaako nga gwokyekubidde ddala bulungi ekitegeeza ne bwe kikomawo oba osobola okukola okizaayo oba omanye ekyokukola so kyekirungi ky'okusomesebwa omuntu n'oyiga olutalo kubanga bw'atugamba mu Yeremiya 5:2 agamba nti oli mbazi yange erwana era ebyokulwanyisa bya Katonda agamba gwe n'amenyaamenyesesanga amawanga gwe n'azikirizanga obwakabaka sobola omuntu okubanga aliko bwakabaka bulamba kintu kyoto bwakabaka bwe mutambulirako kyali kyoto musumba awulira kigenda okwefuula kireeta ate ebirala bitaaninge nakyo n'okikubira yawo nkikuba so kyenakola kiri kimu nti bwe namala okukimanya ng'ate nywezebwa mu kifo kino nsomesebwa nsobola okufuluma ninsomesa abalala so nga ntegedde ekyokukola kati bwe kijja nikitwala obusajja mu buliwo ne buggwawo ng'era toyinza kukikkiriza nti ono musajja mukulu kwegamba abantu bayita mu bintu musumba abantu bali eyo balina obulumi twebaza Katonda olwa puroguramu nga zino awulira so ninkimanya kyasooka kunziba maaso niŋŋamba bwe bityo bibaawo naye ngenda okulaba ekintu nga kisusse we kirina okukoma nindaba nga kigenze nnyo kyenakola kiri kimu ninkiyingirira mu lutalo nineekwatiramu nze kennyini ninyingira mu lutalo ninkikuba niŋŋamba paka ate n'ekirala enwana eno kankyogereko musumba bayibuli etugamba nti bwe banyaga Luti omusajja jjajjaffe Ibulahimu n'anoonya abasajja 318 abaayigirizibwa okulwana yali abatendesi mu nnyumba ye kati ekyo kinkwatako nnyo waliwo omuntu alwana olutalo naye nga tamanyi nakulwana tamanyi ne bwe balwana tamanyi kyakukola so ekyamazima kiri nti nze najja mu kifo kino nga ndi kafeera awedde emirimu newankubadde nali mulokole ate nga njagala nnyo Katonda era nga ntya n'ekibi naye nali simanyi kulwana naye yeebazibwe Mukama nti bwe najja ninywezebwa mu kifo kino ninsomesebwa ninjigirizibwa nimanya ekyokukola kati lwaki ndeese ekyawandiikibwa ekyo waliwo omuntu ayinza okuba ayagala okugenda wabweru n'alaba omufu kubanga abafu bakola kinene nnyo okusiba amagenda g'abantu naye n'ayingira dry sato nedda si bw'olina okukola ekintu okitandika mpola bw'olaba nga kiremedde kukigireyo emundu ekikuba esingako eri gy'okozesezza bw'olaba kiganye kigireyo eri yennyini olutalo luno wayingiza amaanyi amalala so kyenakola kiri kimu ninsooka ningendako mu maaso ga Katonda niŋŋamba Mukama ngendemu Sande namba nga ndi mu kusaba n'okusiiba naye kamala ninsiibuluka naye nagenda okulaba ekintu ne kiremerako ninkigirayo emmundu Yeremiya 5:25 weewaawo nakuba ekintu musumba twebaza Katonda nti Katonda affe mwesigwa ate ekirala nebaza Katonda kuba omwoyo omutukuvu gwe batuyigiriza kubanga wano maama yali atuyigiriza n'agamba nti omwoyo omutukuvu muntu munno anyiiga akola ki muntu omwoyo omutukuvu waliwo awulira buwulizi mwoyo omutukuvu yalowooza nti naye oyo ye Katonda ddala omwoyo omutukuvu najja nga bw'agamba mu Yokaana 16:13 bayibuli etugamba nti bw'alijja anaabalungamya mu mazima gonna ate abalaga ebigenda okujja mwoyo omutukuvu yali mwesigwa najja n'ambikkulira nga maze okuba olutalo olwo nduwangudde Mukama n'andaga abasajja 2 abasajja abo 2 ne baleeta obusajja bupya bulungi baleetera na ku tray
nibajja ne bagamba obusajja bwo bananga abantu bali bubi Musumba kino nkyogerako nga mpulira obulumi nti bantu bangi bali eyo baagala Katonda naye si lwakuba nti badduka mu nsi oba bagenda okusinza ebitali Katonda bo banoonya kubeerwa naye nga munda mu bo baagala Katonda naye nga tebategedde kyakkola abantu bangi obalabira awo oli nombuulira enyina nange nyina Katonda naye yasuze mu ssabo Katonda amwagala naye alowooza nti eri gyasuubira okubeerwa Katonda asobola okukubeerera mu ssabo tabeera Katonda Katonda atasobola kukubeererwawo mu kifo ky'obwa Katonda oyo si Katonda naye nga Katonda waali alina amaanyi so nze neewuunya mu magezi gange ag'obuntu ne baleeta ne bagamba obusajja bw'obuugo simanyi ddiro kyabutwala nze nalaba bulabi nga bugenda awulidde Musumba ekyewuunyisa kasita babuleeta ne babuleba pa nga bupya Musumba obulamu ne buddawo nimbeera ddala musajja nga obusajja obutuukiridde awulidde so naye ng'ekintu kyaliwe nakikuba eri ninkikuba eno embwa nziwangudde mpangudde kati ate nikigamba kansooke kyagala okunfunza wano mu mubiri naye neebaza Katonda nga mmanyi ekyokukola ate noweewuunye Katonda waffe alina buli spare part ey'obulamu bwaffe agirina ago ge mazima okijulira bulungi nnyo nkimanyi bulungi ekyo kyenkugamba Musumba nze omwana wange yalwala neebaza Katonda onansonya bulungi okukozesa ekifo kino nkirabiddemu Katonda naloota ekirooto nga Omusumba Tom ajja gyendi nali mukusaba na kusiiba kwa nnaku 5 nyina kyensiibira na yali ayambadde suuti nga njeru nga bwolabaawo naŋŋamba genda mu kifo ekyo awo njagala okukusumululira naye jjukira ndi mulokole naye nze mmanyi ntuukiridde naye nga naliko obusibe bwanjawulo era bwe njogerako kati ekifo kino so kifo kya kusumulula bantu okitegeera so ndabi Katonda nga nsumulula mu kifo kino Musumba wange Mukama nkoze bulungi ansumuludde mu bintu ebyenjawulo ninkimanyira ddala ate takikusumulawo olunaku lumu omala kikuba n'oyingira mu lutalo okujjayo kye bayita emisingi nga tekigenda kukomawo obulamu bwo bwonna okitegeera okumanya nti ekyo newe nkyogerako Musumba mbadde mu kifo kino nga nwanyisa omuzimu gwa kojja wange yafa mwana wa kojja wange naye nga nze obulamu bwange bwonna nalootanga mufu oyo kati nintuuka nikinaabula era olunaku lwe yabula Musumba Tom yansange mu kirooto yansanga ebusega ku lawundi naye omuzimu nga guli awo guli nange era yali Musumba Christine ne Musumba Nakitende ne baŋŋamba yingira emmotoka yingira mangu ninyingira naye agenda okuyingira ninyambula engato zange nga zijjudde zonna enfuufu era enfuufu kunkumulira mu motoka muli ekyo kitegeeza ki Mukama ansumuludde wano nga bwe yali yaŋŋamba nga bwe nkugambye ansumuludde mu buweereza buno ansumuludde mu kifo kino bingi byenkungu Mukama byansumuluddemu wano byanaazizaamu kyonna kiraba ekiro kati omufu oyo bwe yagenda olwo nga bwe nkugambye nimanya nti muwangudde naye buli lwenkuba lwenyingira mu lutalo seerabiranga kumukuba nakuba emyoyo egyo egigoberera egiva eyo naye Mukama yandaze kikosa jjo nakusatu emabega nandaga omufu oli yennyini nga bali bafu 3 bantutte mu kyalo bonna baneetoolodde banayi Katonda alina ebyokulwanyisa nga bwe yakwata oluba lw'endogoyi Samusoni n'alusa abantu 10 essaawa eyo Katonda akuwa ekyokulwanyisa kyonna Mukama yampa ffumu ng'ate teririna mu lunyago omufu oli nimubajjulamu n'abalala bonna nimbabajjulamu abo bagenze Mukama kyebadde balina kati kibagenda okumba omingisa awulidde so awo olutalo lw'omwoyo werunyumira ng'otandise okubitegeera ennaku zino zibadde 3 Musumba Tom abadde asomesa empuliziganya ne Katonda abantu bangi balina empuliziganya z'emizimu balina empuliziganya n'amagombe balina empuliziganya na sitaani naye twebaza Katonda nti bw'omala n'oyingira mu Katonda n'ofuna deliverance bino by'obadde olaba nga bikugoba ate Katonda akutwala n'akuzaayo ebuziba n'akulaga nti ekintu tugenda kulwana naye wano wekikola kitya wekisibuka muweereza wa Mukama wange maama omukyala naye yagenda okutuuka okulaba nga ebintu bye bikomyewo nga bwe birina okubeera bulungi nnyo
mukyala wo ojjukira aba mukyala wo toba omutya omubuulira buli kimu kyonna naye akubuulira ate si ekyo kyokka kankubuulire musumba ekyo nkyogera nze ng'omusajja naye abakyala bangi abali eyo abali obubi aga Katonda nga era bambi osanga badduka bagenda mu manya babaweeki bambi beekuŋŋaanya naye ekyamazima nze nkimanyi bulungi Katonda asobola okukusumulula nga togenze n'emu ebyo byonna oba mukyala oba musajja aga Katonda akusumulula n'ofuuka wa ddembe gw'omugambako n'omugamba mbu kino kendeezaako ng'olaba naawe Katonda abikola. Abakyala nabo gye bali nga balina omwoyo ogwo mu Luganda bakiyita kasagazi ng'obulamu tasobola kubeerawo nga ne bwe kibeera kitya ne bwe kibeera kitya ng'obulamu bwo bwagaanira ddala naye bw'aba Katonda yasobola okusumulula taata ono nga bw'omuwulidde amazima gali nti waliyo Katonda alina amaki alina amaanyi waliwo ebintu ebimu nga tosobola kubyogerako n'omala naye nga naye bweweefumiitirizaamu oyinza n'okwesunako ogamba naye yenze Benoni oba waliwo weganga olaba buwanguzi ki nga tugenda okugendako mu kuwummula kuno mukulu Benoni wawulira otya obulamu bwo buno nga tebukyataga waliwo emirembe egyo obulamu bw'owulira emirembe obanga oba ali mu nsi endala kyekyawandiikibwa kinakugambye nti mujje gye ndi mwemwe n'abakooye era abazitowereddwa nange n'abawummuza amazima si kuwummula buwummuzi mu mwoyo wabula ne mu buliwo owulira ng'owummudde gwe toyinza kwewuunya omuntu eyatambulanga olunaku bantu basatu naye nga mukyala nze ne bwamalayo omwaka nga taliiwo ne bwamala emyezi emeka sikiina mbuzibu kati gwe tokifunamu enjawulo kati nga bwe kiri era nawummula kubanga sinze nakikolanga kiri sinze neetwalanga nga bwe nakugambye nti naliko etteeka erigamba nti oyagala toyagala togenda kwebaka nga tolabe mukyala nogezaako okwewolera olwalo kampumulemu nsijja naye nga ekintu nekikusinga amaanyi nojjayo empale nojambala nogenda okitegeera libateeka buba buzito toba gwe naye mpulira enjawulo kwega mpulira obulamu obulungi mu Yesu mpulira obulamu obulungi mu Yesu wange ankoze bulungi. Haleluya. Atinkudde ensozi nyingi. Akutikudde mwana wange akutikudde bakuyita kutikula okwo. Atikudde. Alwe yagambye nti oba tuwafunayo ku migga eyo bakabasajja. Ebibuuzo tunaakomawo mukwano mu kaseera kaffe akajja tukyalina essaawa yaffe endala mwe tugenda okubuuliza ebibuuzo byaffe naye njagala kugamba nti aba Bishop Ntami Charles Kikonyogo n'abaweereza ba Heart Reaching Ministries Charlie Wajjala Namugongo wamu n'abamu ku baweereza b'Emutunda Christian Fellowship n'essanyu lingi bakwaniriza mu kusaba wamu n'okusomesebwa okw'okusumulwa kulaba omukono gwa Katonda ogw'enjawulo ennaku z'omwezi okutandikira mu 1 July tutte emyezi 3 miramba ejja kuba nga ekomekereza mu mwezi ogwa October ezo era nga bw'obanga oyagala okutuukayo mukwano oviira ku luguudo lw'ekira okyamira ku Church Road era ebisingawo ojja kuba nga obifuna ku namba z'essimu ku 0702 665 823 oba ku 0782 665 823 era essaawa zibeera ssaawa 11 ez'ekawungeezi mpaka ssaawa 3 ez'ekiro. Mikono gyaffe abalungi ngenda kuwummuzaamu omuwanguzi waffe ngenda muwummuzaamuko kaseera kaffe akajja mu maaso tuyingireko mu biki mu bibuuzo. Taata wanje maama yeetaaga okwebaza Katonda ndowooza naye waali wabula yeebaza Katonda era ddala kankuwummuzeemu katono okay. Tujja kuba nga tukoma mu kaseera kaffe akaddako mukwano tovaako ebibuuzo by'olina waliwo wano already batandise dde okubuuza ebibuuzo gamba nange omukyala nsobola okusumululwa
bw'aba yasumulula omwami naawe ajja kusumulula. Katukomeo mu dakiika zaffe eziddako mukwano tuvaako. Musanvu emmere y'omwoyo gwo.